بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baganda bange mwenna abawuliriza ne mikwano gyange abalungi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuzzeeyo nate ku byafaayo eby'omubaka alayhi salatu wassalam nga we twakoma ku mulundi ogwayita omubaka sallallahu alaihi wasallama nga agenda kufuna omukyala, era kigambibwa nti omubaka alayhi salatu wassalam mu kuwasa Khadija yamutandika, si so omubaka yatandika Khadija okumwogereza. Mu Busiraamu ekyo kikkirizibwa, omusajja ayinza okutandika omukyala naye nga ate n'omukyala bw'abanga akusiimye asobola okugamba ekyo tekigaanibwa mu Busiraamu. N'olwekyo Khadija eyatandika ku mulundi guno n'ategeeza omukyala omu gwe baali babeera naye, era bwe kiba kigoberedde amateeka ag'Obusiraamu amalungi, ekyo tekigaanibwa, omukyala asobola okwegambira nti akwagala. Kale nabwe kityo abamanyi abamu batugamba nti Khadija radiyallahu anha yategeeza omukyala ayitibwa Nafisa nti yali yeegombye omubaka, kale nga ayagala senga omubaka aba nga kwe kusiima kwe amuwase. Nafisa n'ategeeza Khadija radiyallahu anha n'amugamba nti gwe bino bindekere. Kati Nafisa kyava agenda ew'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ekiseera kino tukitegeera bulungi nti omubaka yali akyali mwana muto, nga muvubuka mbulakalevu, era nga tannafuna bwannabbi, ng'ali mu myaka nga 24. Kati kyava amubuuza nti Muhammad nga towasanga? Kati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kyava addamu Nafisa n'amugamba nti nze ani anantwala? Nze onkupe mu Bakuraishi nti ndi mwavu ate ndi mulekwa mu Bakuraishi, ani asobola okunfumbirwa? Kati kyava amugamba nti nno ate bwe kibanga mukama wange Khadija ayagala kufumbirwa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava abuuza Nafisa n'amugamba nti lwaki mu bangi alonda mu nze? Lwaki yali agadde nze? Amakulu nze lunkupe. Kati kyava amubuuza nti bw'aba ye takifaako ng'ogamba ki? Kati Nafisa kyava addayo eri Khadija radiyallahu anha n'amutegeeza, era ne bateekateeka ogenda ku ey'okubiri. Era Ibn Ishaq agamba nti no obufumbo buno bwaliwo mu mwezi ogwa Safar. Fenna tumumanyi omwezi ogw'Oluwarabu, fenna gwe tumanyi Safar ogwokubiri. Era eky'obufumbo wakati w'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne Khadija bwaliwo emyezi 3 nga avudde e Bosra e Syria mu busuubuzi bwe yalimu Khadija bwe yamwesigiramu. Era ebitabo ebimu bitunyumiza taata wa Khadija yali teyakisiima ekya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam okufumbirwa Khadija, wabula n'anywesebwa omwenge n'atamiira. Kati bw'amala okutamiira ne bamubuulira n'akkiriza, ne bamutegeeza nti obufumbo bugenze mu maaso. Kati yagenda etamiira okumuggwako nga kino kyawedde dda, naye ng'obujulizi obusinga obw'abamanyi bagamba nti ekyo si kituufu. Lwaki? Nti ekiseera Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam we yawasiza Khadija, taata wa Khadija radiyallahu anha yali amaze okufa. Ekyo kikola amakulu. Lwaki kikola amakulu? Engeri Khadija gye yasikira ssente zino ez'obufumbo obwokubiri teyali zisikidde. Lwaki? Lwakuba nti senga taata we yali akyaliwo, teyali zisikidde olw'akalombolombo ak'Abarabu akagamba nti omukyala bw'abanga afiiriddwa bbaawe ng'ayina taata we yasikira ssente, oba bw'aba ayina mwannyina yasikira ssente. Kati ekyo ne kitegeeza nti nno tewali yaliwo kubo, era y'ensonga lwaki ssente zagenda ku Khadija. Era obujulizi obutuufu bugamba nti nno taata we omuto Amr ibn al-Asad ye yabagatta mu bufumbo obutukuvu, era nekigambibwa nti Abu Talib yaliwo ku mukolo ogwo, n'aweebwa akakisa akawagera, n'atandika okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala, n'azzaako okutendereza ebika byabwe nga agamba nti ffe tuli bazzukulu ba Ibrahima alayhi salatu wassalam ne Ismail, n'agenda mu maaso
bw'atyo. Era tuli bakuumi aba Kaaba, abakuuma Kaaba era abaaniriza abalamazi bonna era ababaliisa era ababasuza. Kizibwe wange mu mpisa ze talina twamufaanana no Makka yonna ne mu mbeera ze. Kasazeewo okuwasa omukyala ono ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam awaddeyo uqiya 12 dola nga 45 nga miliyoni 2 za Uganda. Era nga bwe twayogera ku mulundi ogwayita nti Khadija radhiyallahu anha yali yafumbirwako emirundi 2 nga yazaalayo omwana omulenzi eyali ayitibwa Hala oluvannyuma yakkiriza okuyingira obusiraamu ate era n'awangaala empangaala esingayo obulungi ne Khadija era n'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tubuuza nti omubaka sallallahu alaihi wasallam yalina emyaka emeka? Era tubuuza ekibuuzo kiri nti Khadija yalina emyaka emeka ekiseera we yafumbirirwa omubaka sallallahu alaihi wasallam? Al-Waqidi agamba nti Khadija yalina emyaka 4 era Waqidi ye muwandiisi mu basajja abawandiika abasookera ddala okuwandiika maghazi ekiseera siira we yali ayitibwa maghazi era n'afa nga alina emyaka 65. Era omubaka sallallahu alaihi wasallama kigambibwa nti ekiseera ekyo yalina emyaka 25 wa 24. Ne wabeerawo abamanyi abalala nga Ibn Kathir ne Al-Bayhaqi bo bayawukana ku Waqidi nga balina emyaka emirala kye boogera Khadija gye yafumbirirwako omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bagamba nti ekisookera ddala bagamba nti nno Khadija teyafa ng'alina emyaka 65 wabula yafa ng'alina emyaka 5. Bw'abanga yafa ng'alina emyaka 5 kati kino kiba kikyusa buli kimu. Lwaki? Lwakuba omuwandiisi omulala Hisham al-Kalbi agamba nti Khadija yafumbirwa omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'alina emyaka 28. Ekyo kiwa amakulu lwaki w'abaana be yamuzaalamu ate era n'ebbanga libaamala ne Khadija radhiyallahu anha e Makka. Ate Al-Hakim yawandiika so n'ekitabo bakiyita Al-Mustaghraq nga ajja mu kitabo ekya Ibn Ishaq omusajja amanyiddwa muwandiisi namige wa maghazi omuwandiisi namige ow'ebyafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ye agamba kino kiwa amakulu lwaki abantu abasatu benjogedde Al-Bayhaqi, Ibn Kathir ne Hakim n'abalala basinga Waqidi. Lwaki bamusinga okuzitowa? Kyekisookera ddala ate bangiko bawera. Ekyokubiri kati ate ekyokusatu asembayo n'abanga yajjira ddala mu kitabo ekya Ibn Ishaq ye musajja yekka gwe tumanyi akyawandiise ebyafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam nga bw'oba oyagala muwakanya olina okuba nti ozze n'obujulizi obumala. Kati bw'ogatta ekyokuba nti nno yafa alina emyaka 52 ng'ali mu 5 awo bw'oba obaze kitegeeza yalina emyaka 28. Olabira ddala nti abaana be yamuwa omubaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam baali 6. Ebitabo ebimu bitugamba nti baasukkamu naye nga tetumanyi abaana 6. Kati abaana abo 6 bw'oba obatunuulidde bulungi kale mu kubazaala wano abatandise ng'ali myaka 28 paka myaka 40 n'akuwa abaana 6 oba 42 n'akuwa abaana 6. Ekyo kiba kikola amakulu okusinga omukyala atandikidde emyaka 4 paka myaka 62. Kati bw'olaba embeera omubaka sallallahu alaihi wasallam ze yalimu nga mulunzi wa bisolo, yali musajja mwesigwa ate mu mbeera eza bulijjo yali musajja nga wansonyi. Kye kyamusitula n'okumutuusa ku bwa maneja obw'okuba nti nno aweebwa omulimu ne Khadija, kubanga omuntu yenna alina ensonyi ate nga mwesigwa aba yeebazibwa nnyo mu mbeera z'obuntu. Obwo bayita obuntu. Empisa mulimu ensonyi ne mubeeramu ate n'obwesigwa. Ndowooza olaba amagezi Khadija ge yalina n'obukwata mpola kuba nti yali mukyala muyiiya nga alaba wala. Yatunuulira omubaka nga mu butuufu ono omwami ajja kukola amaka amalungi. Era Allah tabaraka wa ta'ala naawe omubaka sallallahu alaihi wasallama omuntu ataamujuze mu mbeera ey'obwannabbi, mu mbeera ey'okubeera mu bizibu yali agenda okufeesinga, mu mbeera ey'obubaka ey'obukulembeze obwannamaddala bwe yali agenda okweŋŋanga nga yali yeetaaga omukyala nga Khadija. Ate era bw'oba okyetegereza baganda bange ne bannyinaze abalungi abawuliriza, omuntu yenna, omusajja yenna yeetaaga omukyala nga mukwata mpola. Era kyobola nti nno bagamba nti buli mabega wa musajja akulaakulanye wabeerayo omukyala amukulaakulanyiza, wabeerayo omukyala amuteekerateekera.
abasajja tulinga baana bato era tuli baana bato tuyinza okulaga ennyama wano ne tulaga amaanyi ne tulaga kino ne tulaga kiri naye mu mbeera bwe tuba tuzzeeyo eka era weetaaga omuntu anakwata empola akumanya obulungi asobola okuyisa mu kiro asobola okuyisa mu nnaku asobola okuyisa mu bizibu n'obeera nga ate abantu b'okulembera obasisinkana nga okyali mu ssuula ennungi. Kale n'omubaka yali yeetaaga Khadija ekiseera ekyo mu mbeera gye yali agenda okweŋŋanga. Emikisa gya Khadija miitirivu nnyo era tetusobola gimalayo, era ye mukyala ye yawambaatira omubaka sallallahu alaihi wasallama ekiseera we yali nga munafu nnyo, era tujjukira bulungi yagamba omubaka tugende wa Waraka taata wange omuto atubuulire kiki ky'obadde, era tukimanyi bulungi nti mu nnyumba Jibuliiru mu nnyumba zonna Jibuliiru alayhi salatu wassalam ziyayingiramu ez'abakyala bonna ab'omubaka sallallahu alaihi wasallam yali ya Khadija. Teyayingirako mu nnyumba ez'aba Aisha radiyallahu anha, Ummu Salama, ba Hafsa, teyayingirayooko wadde yayingira mu nju emu yokka ya Khadija. Era mu kyafaayo kimu Jibuliiru alayhi salatu wassalam yajja mu nnaku ze ezisembayo nga bamaze okubagoba mu Makka. Kakati Jibuliiru alayhi salatu wassalam kyava ayingira mu nju ya Khadija. Khadija yali ateekerateekera omubaka sallallahu alaihi wasallam baali ne kawo. Yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam nti Khadija alina kyakuteekerateekera, bw'aba azze nga akuleetedde muge nti no Allah tabaraka wa taala akuwadde salaamu, era akusuubiza enju etajja kubeeramu luyoogaano lwonna wadde okubonaabona kwonna. Era Khadija bye bino ebigambo bye yaddamu, yagamba nti nno Allahu wassalaam wa ala Jibriilu ssalaam wa alayka ssalaam. Amakulu Allah tabaraka wa ta'ala yamutegeera obunene bwe nti teyeetaaga mirembe ye mirembe. Kati ate emirembe n'agiza ku Jibuliiru ate era n'agiza ku mubaka alayhi salatu wassalaam sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yoyo nno Khadija waffe omulungi biidhnihi subhanahu wa ta'ala nga bwe tunaalaba mu katambi akaddako nga tulaba embeera za Khadija n'ebitendo bye nga omuntu. Assalamu alaykum.